Yes it did. Embeera nga bw'osobodde okubatenga etambula oba ogererezako ku Facebook ebifaananyi bingi ebisobodde okubatenga bitambula nga bagamba nti Daxx Kartel embeera gy'alimu eyuza ku lumonde oba embeera gyesobodde okubatenga emutambuza mu COVID asobodde okubatenga amuyiseemu n'amuteekamu kati. Waliwo ebifaananyi basobodde okubatenga bataddeyo naye nga bw'omanyi abantu buli ajja ku Facebook akola copy and paste. Awo nno nze ate si wendi kati nno abali ku Facebook ekifaananyi kye basobodde okubatenga bataddeyo kya 2015 kya mukulu Daxx Kartel nga bw'omanyi waliyo kibayita bakiyita character assassination mu mbeera ya Facebook. Kati waliwo abasobodde okubatenga babikoze wakati okubatenga basuula erinnya lya Daxx Kartel naye ebifaananyi basobodde okubatenga bateekayo bisobodde okubatenga bya 2015 oba okoze okunoonyereza 2015 Daxx Kartel awo yasobola okubatenga atambuliza ensonga nga tanna kubatenga akikwata nnyo naye nga asobodde okubatenga ajogerako ne management ye Daxx Kartel asobole okubate batubuulira embeera nga bweyimiridde kuba omukulu Daxx Kartel ono gye buvuddeko abadde ali saidi zeeyo eyo mubende ng'asima golodi agula golodi amusuubula byonna byabaddemu ennaku ezo ne manager we nga bebakwasaganya ensonga ezo gezisobodde okubatenga zitambula. Bwefunyeko manager we omukulu gwe bayita manager Vince atubuulire ku nsonga za Daxx Kartel nga wezisobodde okubatenga zitambula. Asobodde okubatenga atubuulidde nti n'endongo empya balinawo endongo empya nga bagenda okuba soko oli bw'atugamba ku by'ebifaananyi. Omusajja ali obulungi ennyo talina bujja nti era bifaananyi bikadde byendaba ye mukulu oyo kati manager we bamuyita manager Vince walonda asobodde okubategategezaako nti basumuludde n'ennyimba empya era nga luwa akayimba ke basumuludde ndooza nnaku nga bbiri bakayita poko dance. Daxx Kartel nga bumanyi ye COVID asobodde okubatenga amutambuza ayina ennyimba zasobodde okubatenga atuwaddeyo waddewo akayimba kebayita enswa zange bakajjukira obulungi abaddeko n'akayimba bukukeeredde waliwo n'obuyimba bungi bwasobodde okubatengaku wadde yafuna obutakkanyi n'omukyala we gwe bayita Momo 19 naye byonna abasobodde okubate bapositize bagambye nti okubeerwa bwe bamukyawa Daxx Kartel takyalya mmere era ebifaa bye bataddeyo bw'oba obikebeddeko oyinza okugamba kituufu naye nga bikadde. Manager wa Daxx Kartel wuuna tugamba nti ennyimba basumuludde empya era wulira awulidde basumuludde. Waliwo akayimba bakayita poko dance jja kuba ate nga okawulirako mwana mulezi Daxx Kartel kefulumizza nga bwe kasobodde okuba ate nga katambula. Wano bwemubuuliza manager nti golodi bakyatunda bakyasima agambye bawumuddemu olw'embeera nti akadde kano bawulidde nti muzeeyi agenda kuba ate nga agulawo 222 kati bali mu studio bafumba ngoma. Okay, egolodi mukyasima oba? Okay. Esebo. Ripa Daxx Kartel nze romantic ofuteke ng'ekibumbe kya antic. Aya basi Daxx Kartel gwe kutegeeza ka mutegeera obulungi babita Sulaiman Sebunya bamutegeera omukulu oyo ye king of Lugalatino omusajja ono Daxx Kartel era nga gamba nti erinnya lye bayita Daxx liva mu kigambo kye bayita liva mu Latin ye bwategeeza nti okuva mu birooto bwekitegeeza ye birooto bwategeeza Daxx Kartel era nga gamba yes Lugalatino endongo yiwagitambuliza mpola mpola. Omukulu oyo yasobola okuba nga asomera yakuguka mu bintu bya radio eno ebya mass communication okuweereza omukulu oyo Daxx Kartel wadde nga teyabigenda wala ye n'agamba kagende asobole okuba nga aweereza abantu omukulu Daxx Kartel era ng'olulimi lwayimbamu olwo ategeeza mu mboozi ze zasobodde okuba nga ayogera. Daxx Kartel agamba nti alina mama gwe bayita ava munsi bagita Pocherito taata we alina abakyala babiri kati waliwo n'omukyala ali saidi zeeyo Pocherito kati alina baganda baabo obuwala bazaalibwa eyo yali abaweereza ku nnyimba ez'Uganda zibaweerezeemu bamuyimbiremu awulire kati n'awulira nga babiyimba mu mbeera eyo Daxx Kartel bw'owulira nga ayogera oluganda olumenyefu kwe kutandikirawo mpolampola weyajja idea ye n'asobola okuba ate ng'ayimba bw'atyo nga bw'owulira ekyokunywa omwenge tagunywangako wadde n'akamu era nga ne bannaffe aba Bellaga baali bamuwadde contract we yafulumiza oluyimba lwe bayita bamuzaala mu bbaala
nga bagenda muwa omudidi gw'ensimbi. Daxx Kartel n'azigaana n'agamba nze ndi musajja musiraamu sigenda kupromotinga mwenge wabula nasobola okuba ate nga abirekawo byonna. Kati kyekutegeezaako abadde batambuza ebifaananyi okuvaako mu management ya Daxx Kartel yemu ku mbeera bw'eti esobodde okuba ate ng'etambula batambuza bifaananyi bikadde okuba ate nga bitambula 215 bye baleese.